ogenda obuulirize ku lutalo lw'okukwata omukazi ononyereze omukazi gwe bawambye obujulizi buwambisambi naye bwokebera mu maaso ku maaso bwokebera mu maaso obujulizi babukoze ki bwokebera ku maaso nakubanga obujulizi bwa repu bubeera mu kifo kirala odda mu maaso bwe bukoze ki buba buganye omuntu yandibadde alina obuyinza okugenda n'agamba abaye ekibadde wano oli kumulamu Nabbanja yavuddeyo nga talina information wabula okwambalira ki eggwanga lino naye mwami Jemera katono nnyo saagala kujja kumulamu bwe bajjako mpuuga baleeta Ssenyonyi abantu bonna nange nga mwendi twalowooza nti Bobi Wine agudde eddalu ng'olaba ojjayo otya Fernandez Kangeze oba Bukayo Sako wazi n'omugjayo n'omusikiza omuntu gw'olabira dda nga tebenkanankana ffenna twanyiiga naye bw'oba oyagala kukakasa omusajja gwe bayita Joel Ssenyonyi omaliriza okakasiza ate Robert Kyagulanyi Ssentamu noga akasajja kano ko kaava mu ggulu kazaalibwa buza kubanga Joel Ssenyonyi alina ebintu bisatu 1 mugezi ng'omuntu 2 nze magala bye mulabako 2 alina ekyokubiri bw'aba ayogera tapapa gwe ne bw'oba okyamusuutya tapapa ekyokusatu ate ndowooza nga kyekyokulwanyisa kyoba ekyamaanyi ne bwe mu buguma ayogera oluzungu nga bw'aseka alina confidence eyo era gye yakoze ku prime minister mu parliament kwegamba ne bw'okulutya kasigala kali smart mu kwogera Bobi Wine musajja mugezi ekyamazima Katonda nange nasikiririza nga ngamba empuuga nga musajja mugezi naye nagenda okwongera ate okula nga tempuuga nedda omanyi osaamu ekikukubya wamaaniyo ekikubya maaniyo kimanyi nange gyempagira olowooza butaba na bazanyi balina talenti simanyi butekkiririzaamu kati Mathias Mpuuga bwe yajjanga bambi ku fulo ya palamenti ng'alina ebimufumita bya mirundi 2 omutima kye gumugamba ekituufu n'akasimu ke baakubira yagaana okuwandiika okitegeera naye Ssenyonyi ali free kati naffe bano bantu bayinza okulowooza tuli bagezi nnyo naye waliyo abagezi abatusinga eyo ng'abamu NRM naye ng'ekibagaana okubeera free tebekkiririzaamu ekyo kyebakkiririzaamu buli kyayogera ayogera akibala kati ekiddako kufunya ng'ombe kakatibadde naluwozezza tuliku akalulu we tugenda 20 nga tugenda 2026 NRM esobola okwetengerera ku bifo byonna bigendako n'okuvuganya kwonna kwe tugendamu tekugenda kuba kwa mirembe n'omulundi n'ogu ekisookera ddala pate nga eya NRM nze gyegamba NRM gye nali mmanyi yatuulanga wansi n'ebaako ababazi abaki kuba kati nga kyenneewuunyiza bw'okuba nalukoola emiggo gye walabye n'omukula ku famire yeekwagale bawe wogolesi kubanga wakubye nalukoola ninyamba bano abantu NRM oba bakola kugikyayisa gimalawo obumazi oba ekyanalukoola awuliriza ayinza okukiraba ng'ekyanalukoola oba message bakalakisindika mu kalu ka 2026 nti ebintu bwe bigenda kakati akalulu ka 2026 nakyogera nakajja ku rediyo eno negamba kano kagenda kuba kanjawulo abantu bagenda kakubanga balina ebirubirira byanjawulo tuli sure 100% nti President Museveni gwe tuvuganya mukoowu akooye era Museveni ze gwe nali mmanyi ne bino ebikola amagye